kigudde waani. Polisi ekitongole kya KCCA aba LDU amajenga bayambibwako n'abatuuze ne leero bakedde kunoonya bantu abakyali mu kizimbe ekyagudde mu Kiwempe mu Gombola e Makindye mu Kampala era bano nga beeyambisa ekimotoka kiweetiye bazudde emirambo ebiri okubadde Ssennyonjo Sharifu ne Busulwa Henry ate nga ye Mitana Kenneth azuuliddwa nga akyali mulamu n'addusibwa mu ddwaliro ekisanyudde abatuuze ne beebaza Mukama. Tuwulira essanyu lingi nnyo omwana okumala mu ttaka omwo essaawa 2 n'aba ng'avuddeyo nga mulamu era nze ndi mutuuze ndi musanyufu ate nga nze mbadde mbaliisa nkakasa. Minisita w'ettaka ebizimbe wamu n'enkulaakulana y'ebibuga Betty Olive Namisango Kamya atuuseeko mu kifo kino n'asuubiza okunoonyereza lwaki ekizimbe kino kyagudde. Nze kino kyegenda okukola njagala okuba babuulidde obuvunaanyizibwa obwange nze nga minisita wa lands kikwatibwako okulaba nti omulimu gubeera mu kifo kyegwagerebwa physical planning. Ssentebe w'ekibiina ekigatta abakozi ekya National Organization of Trade Unions Owere Wilson Asha ategeezezza nti bannannyini kizimbe kino tebagoberera mateeka agafuga okuzimba ng'okubeera ne pulaani era nga bakufuba okulaba nga bakoseddwa mu kizimbe kino basasulwa. Bano okufuna permit okuva mu ministry etwala ki amayumba okufuna permit ebakkiriza okukola ki okuzimba. Permit bagenda okulaba nti balina plans gye bakozesa balina engineer agenda okuzimba ki ennyumba eno naye bino babikoze nga tewali plan tewali engineer. Amateeka gagamba nti omuntu agenda okuzimba alina okubeera ne plan alina okubeera n'obukwakolizo ebintu ebiyamba okulaba nti engeri gy'akolamu ebintu bye nga bitambula. Esikembuga akubirizza bannannyini bizimbe obutalekera bazimbi buvunaanyizibwa ku bizimbe byabwe wabula bafeeyo okubirambulanga. Supervision ebeera yeetagisa ku bizimbe ng'omugagga tokirekera inginiya kubanga ebiseera ebisinga inginiya waba si muntu asobola okukola ensobi nnyingi so kati nga gwe aba awaayo ssente okuzimba ekintu oba olina okukola supervision ate nawe n'okiraba nti. Sekimpi Kasimu ssentebe w'ekyalo okuli ekizimbe kino ak'okkulumya olw'ebitongole ebivunaanyizibwa ku bigo bitalaze mu gavumenti okulwawo okutuuka okutaasa abantu. Abantu abasinga abavuddemu ejjo abantu abasatu abasusse okuvaamu babagyemu na mikono abalamu yadde omu yafiiridde mu ddwaliro. So tukubeera gavumenti omulanga mu mbeera eno nti abantu baba nga bafunye obuzibu kifo ky'okukozesa amaanyi amangi mu kukuba abantu ate olumu abayinza okuyamba amaanyi bagateeke mu bikozesebwa ebisobola okutaasa obulamu bw'abantu. Ye dayirekita avunaanyizibwa ku muliro wamu n'okutaasa abantu mu poliisi ASP Joseph Mugisha agambye nti bagenda mu maaso n'okuyiikula ebifunfugu okutuusa nga abantu bonna bagiddwayo. Okulaba nti teri muntu yenna oba ekitundu ky'omuntu kyonna ekisigala wano okutuusa nga tuli satisfied nti teri tutaanize amatafaali gano ebibaawo bino ebyuma bino upside down. Wabula abatuuze nabo bakiikidde poliisi ensingo olw'okulwawo okutuuka nga bagamba nti singa poliisi yazze mu budde abantu abasinga tebandifiiridde mu kizimbe kino. Tugenda ku division wali twakutagiza niyo buyambi simanyi gavumenti bweyinza kutaasa abantu ekiba kyabadde Kubanga batugambye essaawa 3 nakati tezinnaba byo byagenze ku ssaawa 14 twagala ekisigadde abavubuka abaffe bafudde bangi abavubuka bavudde kwosa ggulo ssaawa 6 ez'ekiro paka nakati bali eyo wansi batandise n'okuwunya ebimotoka ebyo bandi badde bibasika byo byagenze ssaawa 11 ssaawa zizino tulimugenda mu 5 tezinaba kudda lwaki. Ekizimbe kino kiteeberezebwa okuba nga kyabaddemu abakozi 20 era nga kibadde ku mwaliro gwa kuna nannyini kyo ategerekese nga Abraham Kalanzi wabula nga wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyagenda mu maaso n'okuyiikula okulaba oba nga wakyali abakyaziikiddwa. Kanyike Kevin yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television.